mabiri amalala tusigaza wiiki emu yokka tutandika okunoga cucumber waffe ekika kya Ashley gwe tulimira ekasana mu Mityana n'omulimi waffe Muhammad Matovu. Bw'otuuka ku nnimiro eno ddala yeeyongedde okugejjera olw'okuba tuli mu budde bwa musana, tumufukirira okwongera okumuwa amaanyi aleme guleme okutta ekibala kyaffe. Ensigo mu Agataliiko nfuufu. Tukute wiiki ey'omwenda bukyanga tutandika kulima cucumber waffe ekika kya Ashley n'omulimi Muhammad Matovu owa ku kyalo Kasana mu disitulikiti y'e Mityana. Cucumber waffe kati kyabulako kukuba langi eyo abamuwoomerwa gye bamanyi n'okuweza obunene obunaatuwa ekibala ekituufu, era Matovu agamba nti olw'okuba akasana kangi tumuwa ku mazzi mu ngeri y'okumufukirira. Ekirime kyonna kyetaaga amazzi obwetaavu ddala mu biseera naddala ebyakasana kati nga bw'olaba akasana bwe kali ate naddala nga kitaddeko kuba kiba kiraakinga amazzi okusobola okufuna sayizi gy'oyagala mu bunene bwakyo. So alina obusobozi kati nga ku cucumber asobola okukozesa ku mashini zaffe ezo nga bw'aziraba, ye n'agenda n'afuna mashini ezo n'agenda n'asobola kukozesa ezo. Atalina asobola okukozesa emikono ng'akozesa watering can. Ebyo byonna byangu era twabikozesaako dda okutuuka eno. Okusinziira ku busobozi bw'oli nabwo osobola okukozesa watering can oba tekinologiya nga bw'olaba akola, nga kino kikola okutuusa lw'olaba ettaka nga linnyikedde. Cucumber waffe era ayongedde okugejja n'okuwanvuwa okusinziira we twamulabira wiiki ewedde, ekintu ekitwongedde essuubi era nga wiiki ejja tugenda kuba tutandise okukungula. Kati wiiki ejja bali balowooza nti twali tuzannya, mugenda kulaba bwe tukwata ssente. Ffe tujja kuba tunoga bunozi ssente ng'abali ate abamuzi baweddeko. Awo kikulage nti mu myezi ebiri obugayaavu n'okwebaka tekikwetaagisa wano, tekikyetaagisa mu Uganda. Ettaka weeriri tusobola okubeera nga tulimirako buli kitulimirako kidda. Bannaffe Abawarabu bali eri balimira mu musenyu, neffe Katonda byatuwa ettaka wano. Tuli wano twebase bwebasi. Ku mutendera guno era abaako amakoola agakaddiye agatakyalina mugaso era nga Matovu agamba nti tugasalako ne galema okusigala nga ganyunyunta ekikolo era nga kino kikola na bwegendereza obutakosa nnimi ziba zivaayo. Tusala ekikoola nga tukisalira ddala wali we kigattira ku lulimi, ne tukisala ne tukijjako kuba tekiba tekyalina mugaso. So bw'omala gakaatuuka saatuuka n'omala gasala ate ojja kusala olulimi ate okola ebicucumber ebirala tebikale bukazi. Kyetaaga akola omulimu ogwo nga si gwa kito nga agwagala. Matovu era agamba nti olw'okuba akulira mu kaseera katono ddala kyandizuukusiza buli muntu n'atandika okumulima n'ayongera ku nsimbi z'ayingiza mu maka ge. Obadde okimanyi nti cucumber mu kusala omugejjo teri kimwenkana ate nga talina bulabe eri muntu? Yono cucumber waffe ekika kya Ashley gwe tugenda okukungula wiiki ejja ng'alimu ebirungo ebisala amasavu ate mu bbanga ettono ddala. Chobedens yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Ensigo mu Agataliiko